Okay, nkyabongere mu mawulire amalala nabagamba kweniza nati ndiwo okubeera nga mbamalako stress gwe nkolera ekintu kimu laba nyumirwa sharinga subscribinga likinga te ogambe ne banno obategeeze nti bannange ER News Media Uganda bannange eyina ekipya eyina ekyana ekirungi oba kitegeera ekituwa amawulire g'abacelebrate nabagamba nzinya kubanga mbatuusaako amawulire g'abacelebrate kagwake kakeetonye kekibe ki twabadde tukyali awo munnange gamba otyo twabadde tukyali awo Kapere ng'avaayo munnange ng'awanda omuliro ng'agamba yagobye abayimbi bakomediyani n'abagamba tebagezanga ne basembera ku ntaana ye yavuddeyo n'akaba amaziga mangi n'agamba abantu bano eno kambakaliremu kubanga abantu mwagala nnyo abantu abafudde naye omuntu wabanga waali temusobola kubeera nga mumuyamba n'agamba nti abayimbi bakomediyani banne baba bategesa zi show zaabwe tebasobola kubeera nga tebamuyita tebamunyega kwegamba balinga abagamba nti oba byakola tebinyuma n'ababuuza bannange byenkola tebinyuma byenkola bibi byenkola tebisesa bantu era bannange n'avaayo n'alangira omukulu Muhangi n'agamba oyo yangoba tayagala nakundabako tayagala nakumpulirizaako wadde ki netugamba bannange omukulu ono ng'akaabye nnyo so twafunako ko omukulu gwe yabadde yayogerako Muhangi n'agamba ntamuyinaako buzibu ali waddembe okugendayo ku lunaku olwokubiri wali eri erugogo n'asobola okubeera nga presentinga ki komedi we Kapere n'avaayo n'agamba nze ku mulambo gwange mu kuzika kwange njagala munjogereko bibi byereere saagala birungi lwaki mumala okulinda abantu okufa ne mulyoka mwefula nti mubawaana mubasuusuuta mubogerako ebirungi ebyereere njagala munjo bibi n'agamba kigasa ki nze nfe muveeyo mugambe ngenda kubeera nga mperera abaana ba Kapere ngenda kubeera nga nkola kino ngenda kubeera nga nkola kino n'abagamba muli ludda wa ssaawa zino abaana bange okubeera nga tebasoma okitegedde n'abalangira n'abagamba mwagala nnyo okubeerawo okuvaayo okulya obuyinja embuno mugenda kuyirawo omuntu omubiri nga waaba nga akyali mulamu nga temumuyirawo omubiri so omukulu yavuddeyo n'awanda omuliro n'ayogera ebigambo byabadde bingi n'agamba ayagala bafaani be babeera nga bamuziika but abayimbi bakomediyani n'abeegala n'abagamba tebageza ne basembera ku mulambo gwe yakoze eddaame ne mukyala we yabaddewo n'amugamba mukyala wange omulungi omwagalwa abantu abalina okubeera nga banziika nga basembera ku mulambo gwange nga basembera ku ntaana yange njagala babeere bafaanzi bange bokka so kati ba musician bakomediyani n'abeegalira okubeera nga tebasembera waali yawanze ebigambo byabadde bingi remember najjako wano nembawo amawulire ga Kapere ono simanyi balina olutalo lwabwe bale bakomediyani I don't know why balina olutalo lwabwe bannange simanyi nakumanya but bambi yavuddeyo n'akaaba no n'akolima n'ayogera ebisongovu n'agoba bakomediyani n'agoba ba musician abo oba okitegeera remember nti omuntu ono akola nga video vixen abayimbi bangi nnyo bamukozesezza naye bwe batuuka ku show zaabwe bakoze concert balinayo show tebamuyita oba okitegeera n'abagamba olina bwekinaaba kyetaagisa kugenda wa musawo muganda ajja kugendayo bamunaazeeko bamutukuze ate abayimbi bamuyite ku show ate abasabe ssente zayagala ate bazimuwe bannange kyatayogedde ng'ekyo tekiriiyo jasino nti Kapere abalangidde avuddemu omwasi asirise abagambe nze ensirise byebyo ebyange naye temugezanga okunziika lwaki mwagala nnyo emirambo okusinga abantu abalamu bannange okitegedde so kati munnange byo ebigambo by'omukulu Kapere remember saka amawulire ng'alina olutalo ne Mariachi oba okitegedde kati from there abadde tasirikanga obusungu abadde alina bungi munnange byebyo ebiferuddeyo ew'omukulu Kapere.